Charles Matovu ono ye mubaka wa Busiro South omujja oba omulonde nga yajjeyo omukulu Peter Sematimba. Kimanyiddwa nti Busiro South emaze ebbanga nga ya opposition oba nga eri ku oluvuganya gavumenti era nga mwami Sematimba Ndogama yagezezaako bugeza bugiza mu NRM naku luno yazzeeyo mu NUP oba ku oluvuganya. Obutakulisa kantwale ku nsonga kamukuwa kubuuzeeko ate tugende mu maaso n'ensonga. Sebo buuza ku bantu ba Ssaabasajja. Neyanzage muganda wange nsooka obeebaza okutukyaza wano mu studio za Ssaabasajja era nebaza bannabusiro bonna naddala aw'Amaserengeta okututeekamu obwesige okujja okubeera eddoboozi lyammwe. Erinnya Matovu Charles, eddoboozi lya Busiro. Mmwe n'ebyabufuzi abapya abazze n'omulembe guno. Busiro South gyozzeemu ya nkulaakulana ya nkyukakyuka so nga ate eriko ebyalo ebibuga wamu n'ennyanja oba ebizinga. Ozinankuba ki oba pulaani ki egenda okukyusa ekitundu kino kifuula ekyenkulaakulana? Okutwaliza awamu ebyo byeyogedde bituufu, simanyi oba gy'osula naye nze nsulira ddala mu Busiro yennyini kyova olaba twayagala tuggyeyo eddoboozi lyaffe nga bannabusiro. Bw'oyogera ku kitundu eky'ebizinga okusoomoozebwa kungi kuba abasirikale bangi basse baganda baffe abamu babalemazza teri abyogerako. Busiro yesinga kumpi obunene mu constituencies ezimu mu Uganda eyinza okuba yenkana na district namba naye ebyenguudo ebisobola okujja ne traffic mu Kampala tebinaba na kulowoozebwako. Eyina ennyanja esobola okuteekebwako bridge ne bridge nga Ntebe ne Ludda olw'Empigi. Eyina enguudo ezisobola okuyamba traffic entayale naggwa kati ng'olw'Ekasenyi luvaako ebyobusuubuzi naye osanga nga bakoze enguudo ezitalina na kyeziyamba tekuli na mmotoka. So obulimi tugenda kuddamu kusomesa abantu baffe kuba ekyamazima tulina ekisoose okugwawo ssaawa zino kyekibadde kyetwandiyise pandemic eya COVID. Eyo erese economic downfall naddala mu bantu nga kivudde ku public health conditions ezivudde mu COVID. So zireesewo obuzibu obwo kati tulina okusooka okubridginga ebyo tuddemu tusomesa abantu baffe. Wow. Tutunulidde ebyobufuzi by'eggwanga ebyawamu kubanga ogiddemu NUP. NUP erina policy zaayo ina n'ebirowoozo ebigazi olw'ekibiina. Ogenda osobola otya okukwata ensonga z'abanna Busiro South oziyingize mu nteekateeka ya gavumenti ya NRM ng'ate NRM erina numbers mu parliament kubanga mwe muli batono kugendera ku muwendo guli mu parliament. Ssaawa zino okyayogera numbers naye ffe tetulina opposition. Nze nkubulira mazima tuli gavumenti. Tuli gavumenti era tetunaba kwogera ku bya opposition nti numbers ntono kuba kati petition otandise oziwulira nga zigenda ddala n'olwaleero egenze ddala mu mateeka kuba twagala tubagireyo ebintu mu bulambulukufu nti obululu twabuwangula n'ababaka abasinga bawangula era bigenda kujja mu lwatu. Naye ng'ogenze ku ludda lw'oyogerako ensonga esooka ffe gye twaleeta eri ku mutima gwa munnayuganda teri ku birowoozo byange ng'omuntu. Ensonga ekwatirako ddala n'omanya nti munnayuganda yeetaaga enfuga ennungi ey'amateeka. Tekyetaagisa kuba wa NRM okumanya nti weetaaga amateeka nga bwe gakwata omwavu bwe galina n'okukwata omugagga nga bwe gakwata omugagga bwe galina n'okukwata omuntu ali wansi. So policies zikwata ku muntu wa wansi ddala enfuga ennungi ey'amateeka. So nsuubira ne bannaffe bajja tusekendinga nga tuleese ebirowoozo ebirungi. Katugezeeyo ekintu kimu. Olabira ddala kituufu amagye okulonda? Kituufu ddala. Naye bw'aba nti alina enzikiriza ssebo waffe tulinayo Barracks ey'Ekasenyi ne ba agenti bange baabakwata ne babakuba abamu ne babagoba nawo era awo nyinza okuba nga wenasinga okujja obululu obutono mu constituency yonna naye nga kyava ku basirikale abalina ekyekubira. So twagala kuleeta amateeka agagenda otuyamba ng'ensi singa aba sayidi etali mu buyinza ssaawa zino naye egenda okuba mu buyinza mu mwezi ogwokutano. Wabaawo okusoomozebwa oluusi nga NUP ng'ekibiina kyokkirizaamu oba ekikuleese kino kisibidde ku nsonga ezimu oba endala. Twala for example gikwatako mu kisanja kino ekiweddeko nga ebibiina birina positions ez'enjawulo. Singa oneesanga mu mbeera nga NUP nawe esibidde ku nsonga ey'eggwanga kyokka ate nga gumbaka ng'esobola okuyamba abantu bo onoyimirirawa ku nsonga eyo. Njagala twala omukisa guno nkubuulireko nti NUP nga bw'ogiwulira National Unity Platform ogwo mutendera ogw'abantu bonna bwe bagenda okuba nga basobola okwenyumiriza mu nsi yaabwe. N'olwekyo NUP ebirowoozo byayo bye bibadde ebirowoozo bya bannayuganda. Ekisookera ddala bwe tugamba okuzza ebyobulimi ku ntikko
si kirowoozo ky'Abannayuganda. Batugamba nti senga Uganda neeteefuteefu bulungi mu bintu by'obulimi esobola okuliisa ekitundu kimu kya kusatu ekyensi. N'olwekyo ebintu bye twogera byaffe. So byesibirako byemmanyi byebyo ebituufu. Kuba tosobola kukyusa ssemateeka wa Uganda nga gw'okyusa yekka naye abantu tebakyukako. Oba onoonya ki? N'olwekyo byegenda okusibirako byebyo byennyini ebitukwatako. Okujjako nga munaabaamu ekyokulya mu nsi olukwe, ekyo nja simba ekkuuli. Kyensuubira nga tekisobola kubaawo. Tutunuulidde abantu bye babasuubiramu nga NUP oba ng'omugigi gw'abakulembeze omuggya, bakansala, ba MPs, nti abantu balina essuubi ddene nnyo mu NUP. Musaze magezi kyokola tino temuliwo abantu bano kubanga akkiriza obagaana buli muntu yazze nga alina kyasuubira mu NUP ekyenjawulo. Mugenda kusaawo ki okubaawula ku bibaddewo mu Uganda? Omukulembeze waffe atera okufunza ebintu. Gwe njogerako ye Kyagulanyi Ssentamu Robert, gwe nzikiriza nti sawa yonna agenda kubaalayo. Ebigambo byayogera bye bino nti muli balabira ku bikolwa byabwe. Kasita osukka ku ethics ezo ekibiina kye ziyimiriddeko, abantu bennyini bajja kukulaba nti gwe tugwanidde kuba mukulembeze, tugwanidde kuba muweereza, oyawukanye ku ndowooza yaabwe. So nsuubira tugenda kulemera ku ndowooza yaffe esookera ddala y'ey'omuntu asembayo wansi. Muganda wange, ebyobulamu bwe biba nga birungi ng'omusolo bagujja ku bantu, naye ng'omuntu amanya nti bwe naagenda mu ddwaliro kapanado ko nzija kukafuna okusinziira ku musolo, omuntu asobola okugaana okuwa omusolo. So tugendera mu policies zetugenda okulaba nga zinaayamba bannayuganda. So si ffe ffekka, twagala nsi yaffe. Ndi muzadde, oli muzadde. Nze saawa zino nsula mu nfuufu muganda wange nga watuuseko ewange ebusiro gye nvaawo oyinza okwewuunya ntuuka ntya. Kuba olina okutambula ne bulaashi 3, olina okutambula n'ebinaayo longose suuti. So nsuubira ebyo byonna by'ebintu ebigenda tukwatako nga bannayuganda. Si busiro yokka wabula eggwanga lyonna. Mu myaka 35 tusuubira enkyukakyuka tugyetaaga. Ensonga za Buganda zitambulirwako nnyo mu campaign. Kyokka mu parliament ne zivumbeera nga temuvaayo na ddoboozi lya wamu. Oli ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Abantu ku nsonga za Buganda bakusuubiremu ki? Mbadde nkusuubira kusooka na kunjozaayoza nti twaddidde embuga ya Ssaabasajja neekomawo. Wandibadde osooka nonjozaayoza nti bye twogerako munnange, nze ndi musajja Muganda, ndi musajja eyeddira engabi era akabbiro jerengesa, era omubala gwaffe gugamba nti kale kutanda ne kakusula mu bengabi abasambagaye. Kati olina okuba nga tukubana mu ngalo oba guddikudde nti embuga ya Ssaabasajja eri mu mikono gyaffe. Kitegeeza ensonga za Ssaabasajja muganda wange sizize za Buganda tugenda ziyimirirako ng'abazzukulu ba Nambi. Obimanyi bulungi, oyagala ntandike federo kati biwanvu. So manya nti nsikusuubiza kasita oba ng'oyagaliza Buganda ebirungi, sebo wano tuli waka, olina okwagala ewaka. Mpulira nga boogera tuyigiriza abantu patriotism. Waliwo akuyigiriza okwagala maama wo, okwagala jjajjaawo. Ssaabasajja olumulaba oba oli mubaka wa palamenti aweyala wansi, omanya bumanya Buganda buladde. Weewaawo abadde mubaka wa palamenti wa Busiro South Omulonde, Omuko Charles Matovu. Tumusubiddwa nnyo lwakaseera naye katukoze obutedde mu studio ze BBS Terefayina. Tukongera amalega pakagambo. Nze Robert Mwanje wane Mengo. Webale nnyo Robert Mwanje, otuusiza ku dakiika 18 ezibulayo tuuke ku ssaawa 2 ez'akawungezaako olunaku olwaleero. Naye nzolooza ensonga enkulu eri abakulembeze abalondeddwa mukolera abantu tewali kyekikujjako kubanga obuweereza bwe butuusizza ku bantu okusinga okweyagaliza mwekka na mwekka. Embuto ne zikkuta ne zizimba ne muvuga emmotoka ez'ebbeeyi kyokka ng'abantu bemukiikirira